Aina parking one. Kana nange nogitwala mu parking. Wajja kuyita. Mubavubuka mukama wange Katikkiro era Kyaggwe ye yakulembera mu kuddukanya emirimu gy'abavubuka bonna bonna mu Buganda. Nolwekyo bwe ŋŋamba nti nno Katikkiro ab'Ekyaggwe bamala okusanyuka ate bawuliriza ebigambo. Mulowooza ye talina ssente oba Ssekibobo atalina ssente? Lukwagaaliwa lukwago yangwawo Rashidi Lukwago naawe olina ssente kifaananyi kye kinyumiramu. Kalukwago jangu eno tubalansinga eryato. Banange iradde bassebo ne bannyabo amanyi yanze Namukwaya era nga ndi mukyala wa Mbogo yadde nfaananamu abasheshe naye nga ndi musaayi gwa Mbogo. Ndi muganda ow'ekitiibwa Katikkiro mmeeya waffe n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Ndi musanyufu okubeegattako ku lwa Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Wangale ne Nnaabagereka Maama Gerekera Obuganda, era ku lwa Kabaka waffe ng'omukyala Omuganda alina abafaani abangi ennyo mu Buganda. Njagala nnyo okwegatta ku lugendo luno Kabaka's Birthday Run ennaku z'omwezi nga 7. Sigenda kukoma kukudduka naye n'okubayimbira nja kubayimbiramu era ngenda bawamu akapeera katini nnyo naye nga sinaba njagala gula Emijozi gy'akakadde kalamba kensinga era njagala mumanye nti giva wammwe. Essente ezo ziva ku buwagizi bwe mumpa ng'Obuganda. Namukwaya nsiimira ddala ebbanga lyonna munsapootinze mu bivulu byange byonna era ekintu kyonna ekirimu Kabaka siyinza kusigala mabega. Era nkoola bannabitone bannange mwenna gye muli mutwegatteko nga 7 ate tudduke ku lwa ensonga ate kubanga kirungi okukola ekintu nga kino naye nga kiina kyekigatta ku Buganda ne Uganda yonna. So mutwegatteko mwenna mugule Emijozi egiwererako ddala ddala tusanyuse Ssaabasajja Kabaka wamu n'Obuganda bwonna. Maneja wange ndowooza ensonga agenda gikwasaganya eyo era ttiimu yange naze naye aba boda boda Team Spice Diana ba gadgets ngenda kuba nabo olunaku olwo tube nga ate tudduka ffenna era Emijozi egyo egyakakadde akalamba ngenda kubanga ngibakwasa olunaku olwaliro buli omu mu Team Spice Diana jenga amaanyi agalina. So mbagala nnyo era mbesunze nga 7 ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Yadde olina bangi bolabira yadde obukazi bubefaseyo yadde olina bakulwanireyo bona bagambe bamanye teri atali regula. Mbagala nnyo. Katikkiro agenda mukwasa Omujozi. Buli yakuza Omujozi amukubire mu ngalo. Kikulu nnyo twenyumirize mu bika byaffe ate era Spice era jjajjaawo ngenda mugamba nti olukiiko lw'ekiko oluddako ku luno tugenda ffenna oba nonyanjula otya bw'omanyi naye ngenda naawe mu lukiiko lw'ab'Embogo. Kikulu nnyo ebika byaffe
nsonga nkulu nnyo ate era sinzidde wano mu Bulange Emengo era nga bwe mulaba Spice Diana bw'atyo asupportinze Kabaka Birthday Run 2024 era nga tuva mu ofiisi y'Oweekitiibwa Sserwanga atwala abavubuka mu Buganda atwala akulemberamu abavubuka y'Oweekitiibwa atwala ffenna nga abavubuka era asiimye nnyo Diana Spice Diana asiimiddwa nnyo era olunaku olwaleero yakulembeddemu abayimbi mu Kabaka Birthday Run ya 2024 yagenda okulemberamu abayimbi bonna ekyo kyogereddwa Oweekitiibwa Minisita Sserwanga agambye nti Spice Diana yagenda okulemberamu abayimbi bonna n'abavubuka bonna mu Kabaka Birthday Run ya 2024 era Spice Diana asupportinze emisinde gya guno omwaka ne box namba eya bubibu bwe tugenda okuddukiramu era kakiti kagenda kuba kali mu botto webale nnyo bagenda bigaba ku bwereere bwekiri maama nabigulidde ba fans bange anti era bumala ogula tubigaba bwereere so Spice Diana kakiti kano bweka tubekagenda ofaanana okitegedde 2024 mbadde nkusaba okabanjulize saagala bafere so bwetu bwe tugenda okwambala era kiti bwetu bwegenda okubanga efaanana era bwe bagikulaga n'emabega okay so mu kaseera kano Spice Diana sooka otunnyonnyole ova mu ofiisi y'Oweekitiibwa Sserwanga atwala ministry y'abavubuka mu Buganda mwogedde ku ki and of course this time round Oweekitiibwa agambye gwe gwe balonze nga omuyimbi akulembeddemu bayimbi banne n'abavubuka okutwaliza wamu mu misinde gya Kabaka nga akuza amazaalibwa gwe omwaka guno kitambudde kitya? Kitambudde bulungi era neebaza Ssaabasajja n'akakiiko konna kubanga nange simu nali waka nga manager wange agamba waayi kimanyi nti Ssaabasajja asiimye konza ti gwe agenda okukwasaganya ensonga y'okuba nti okulembeddemu abayimbi bonna bannabitone era olunaku olwaleero tubadde wano naye nagambye sijja kujjanga lonsa nange kangatteko kubanga okulonda okubeera okwegatta ku nsonga ng'eno Kabaka's Birthday Run ate nga it's a good cause naddala ku kintu ky'omwana omuwala kubanga tugezaako rwanisa kawuka ka mukenenya okutuuka 2-3 nga siri mutu mukubye oluku era ndowooza nze muntu omutuufu ge balonze tebalonze bubi wa tebalonda bubi era nebaza Mukama era neyongera okukunga abafanzi bange mwenna na buli muntu yenna bannabitone mwenna kubanga kino kitukwatako ffenna tulina bafanzi mu Buganda ndowooza mu regions zonna Buganda yemu kwennyingi ennyo mwe tujja support ey'amaanyi so nganze omuyimbi nange kingattako okulaba nti nenyigira mu misinde gya Kabaka ate ng'omukyalo Omuganda namukwaya buvunaanyizibwa bwange era nebaza Ibra mwami ono ali wano ndoza yomu kwadde bateekateeka ensonga zino yabadde awuliziganya ne management yange okulaba nga bitambula bulungi olunaku olwaleero. Diana ova mu ofiisi y'Oweekitiibwa Sserwanga atwala abavubuka mu Buganda biki bye mwogeddeko and biki by'oyogedde on behalf of the entertainment industry na biki byayogedde oba oliawo ebiyinza okuyamba ku bavubuka mu Buganda? Well, ministry mu kwogera n'Oweekitiibwa andaze nti bandyagadde oba baagala nnyo okwasaganyizaako bannabitone ate era n'okuba nti bannonda okubeera part of Kabaka's Birthday Run kitegeeza nti ku bantu normally batera okubeera abantu ng'emitwalo 10+. So brand ya Spice Diana okuba involved mu kintu ng'ekyo nze ndowooza nga ministry nze ebe ngasseeko wamu ne bannabitone abalala bonna abasobola okubeera nga bali involved mu ekyo ate olabye ebiseera bingi nnyo nga Obuganda omuli n'Oweekitiibwa Katikkiro nga babaddewo nnyo mu mikolo gyaffe nga nze personally Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yaliko ku EP yange ate olabye nga babeera involved mu bintu bingi ebyabannabitone so kitegeeza kyamaanyi okubanga ne kino ekya Kabaka nga ye Birthday Run nti tetulekeddwa mabega era batusoosowaza oba tuteeka ku mwanjo so balaze nti baagala otugattako okutambula wamu ne bannabitone n'ensobi zikolebwa mu industry
era nabako n'amagezi gampa nga creative nembako n'ebyenjiga. Yes. Otambudde otya olunaku olwaleero eri oyo alaba obudde buno oguze bungi ki otambudde otya ensawo ebadde ezito yeetya kuba tulaba eboxi namba tensaba tezitowa nnyo naye kyensobodde okukola ndowooza buno busukkamu nga 50 plus kits ndowooza nguze nga za 1 million zijja sobola okukwasaganya bafaani bange abatintini naye era nkimanyi eriyo ne bafaani bange bagenda okukyettanira bo bakwate mu nsawo ate bakole ki nabo bakyettanire bagule era mbakoola mwenna mujje mugule kitsi twetabe mu kintu kino kubanga kyaffe ffenna nga abaganda oba bannayuganda ffenna. Owekitiibwa bwe tubadde mu ofiisi agambye nti yeggwe omuyimbi gwasoose okumiitinga in person era oli omu ku bayimbi ababadde afubanga ennyo okumiitinga naye ng'oba oli awo waliwo ebitagenda bulungi naye olunaku olwaleero mu miitinze akuwadde omulimu gw'okukunga abayimbi okulaba nga mwongera n'abavubuka okulaba nga mwongera okwettanira mu mirimu gy'obwakabaka. Diana, ku guno omulundi nga tugenda mu Kabaka Birthday Run 2024 kunga abayimbi banno byonna byonna bye muyina differences ze muyina muziteeke emabbali tulabe nga tujja ku mulanga guno. Of course era olunaku olwo nga 7 lutugatta ffenna kuva ku madiini oba supportinga ki ebyobufuzi byonna aside owagira muyimbi ki aside ffenna nga abaganda ffenna nga abannayuganda tukwatire wamu kino tukikole ku lw'obulungi bwa Buganda n'omwana omuwala ne ku lw'omuvubuka ali eyo. So nkowoola bafaani bange mwenna n'abantu bonna bali mu art sector twegatte ku misinde gy'obwakabaka buno tulabe nga tubaako naffe kitugattako kubanga bano be bafaani baffe mwe tuyimbira nodde eri mu bitundu ebyenjawulo mu Buganda. So kati naffe tubanga abaddiza eri Obuganda. Emirundi egize egyenjawulo bazze balonda abayimbi ab'enjawulo okuba oli awo abagenda okusanyusa Ssaabasajja Kabaka ku lunaku luno olwa birthday ye kigambibwa nti gwe walondeddwa omulundi guno okubanga ogenda kusanyusa Ssaabasajja empologoma ya Buganda omulundi guno ku birthday ye bituufu? Bwe kiri ekyo bwe kiri era nga 7 nja kwegatta mu kudduka mu misinde egyo ate nja kubanga n'okusanyusa abaganda wamu ne Ssaabasajja nja kubanga nkikola kubanga ekyo kyensinga okumanya ate ndi wamukisa okubanga ku mulundi guno ndowooza nyinza banze mukyala asoose okubeera nga nsiimibwa ku ekyo era nyongera okwebaza Buganda yonna wamu ne Ssaabasajja ne bafaani bange bonna mu Buganda kubanga okusinziira ku mirimu gyenkola sisuubira nti baavudde mu bbanga oba ne babeera nga bannonda okubanga nkola ekintu bwe kityo. So kiva mu bibala byenkola ate nga bivudde mu bafaani bange mu Buganda wamu n'emirirwano. Kisemba bannamawulire bonna bakubuuzeeko mu kaseera kano ng'oyita mukadde ak'okusoomoozebwa ng'onaagamba Diana muyimbi oli agamba tamanyi kuyimba oli agamba akola kino kitegeeza ki okubanga ate mu kaseera ke bakyogereramu oba ebigambo ebitambula ekirimi sirina kusoomoozebwa kwempitamu tebakikulimba ekyo tewali kubanga kyekipya kyekikyukawo bino bya bulijjo ate nze nga brand nsigala ntambuza emirimu gyange kiva olaba nti onsanze waneeno. Anyway, kitegeezeza ki mu career yonna okutwaliza wamu kitegeeza kyamaanyi kuba kigwe omulundi ogusoose ate okuba nti nze mukyala asoose mu mirimu gyaffe gye tukola okubeera nga nsiimiddwa kitegeeza kyamaanyi nnyo otherwise tuli bangi nnyo naye okubanga still nze Spice Diana waabwe nze nga nzaali wano kitegeeza kyamaanyi nnyo. Amina. Mwine ebibuuzo?